Ronnie Mark Kiyinja official. Yes sebo. Tukwaniriza wano. Nange nsanyusa basanga abakulu. Mulungi kiri emikolo gituuba lwakuba temunnatuwa kaadi. Oba ffe mwagala mulinze pledge ya Fesimanyi. Era tulinze pledge yammwe. Neera emikolo era gitandiseeko Bonnet Sanchez mutandise era ku mikolo. Ku Rebecca kwe tutava. Obufumbo tubwagaliza. Temuli kubali abafitina. Muli ku timu kwagaliza. Twasemba okukola nammwe wano twabagamba nti bw'oba toyasobola ssanyukirako Chosen Becky oli mu kaseera kazibu tolinaawo kadde. Era kati byonna bigenda mu maaso biraga nti atasobola ssanyukirako Chosen Becky obeera mulogo ate ogenda kwetuga because bikyajja. Twali wano ne tubagamba nti emikolo emirala gijja era essaawa yeeno mugenda kugiraba wetugezaako gikola nga gya kimpowooze neera byatandise okuliikinga neera mulina bye mutajja kutegeera kubanga tulina okubaako bye tutabalaga kubanga abatambulirako nabo bangi waliwo abatanda bapowa. Bagamba nti ababati bapapirina abamupropozo nabo ekyali mpya lwaki tebasosekekanya nebatambulako lwakiri omwaka nga guno. Ndowooza lwakuba nti ekizibu ekiriwo abasinga okwogera ensonga ezo bo tebabakolerako ku proposal tebamanyi bibeera bitya. Proposal omuntu watuukira ogikola aba amaze okwerowooza nti gwe gwagenda okuwasa. Era abantu abasinga okukola proposal mugende mubeetegereze ebiseera ebisinga ne ssente abazirina ez'okukola emikolo. Ne bw'oba ng'oli mukyala we wadde mumaze ebbanga proposal w'ogikolera ebiseera ebisinga obeera ready okutekinga off. Nsobola okuba nga mbadde ne mukazi wange okumala emyaka 10 naye bwe mba njagala okumuwasa nkola proposal ategeere eba sigino nti kati naawe yambala get ready. Tekitegeeza nti olwenkoze proposal kwe kulaga nti madde kati mwagala. Proposal etegeeza kukola mikolo etegeeza kumuwasa officially n'omwa mubadde mumaze naye ebbanga bw'oba oyagala okumuwasa officially akugamba sooka okole proposal. So proposal we baagikola kiba kitegeeza nti olwedde baali bamaze okukola ki okuggulawo oluggi kiggula luggi w'emikolo ye proposal. Just ekyo nkyogedde kutangaazaamu bannaffe batakoleranko proposal naye ng'ate baagala oteesa ku bya proposal. Proposal ebeera kiggula luggi w'emikolo emirala eminene kati essaawa yeeno okitegedde. So tewali kaseera kakulinda sisuubira nti kyadde kyetaagisa bwe ziba nga ssente weziri. Okukyala ebiseera ebisinga kusobola okukolebwa tebakukolera na budget ojje weegendereze. Pozi kale okwa Sanchez ayinza okuba yakukolera budget naye abasinga bakola okukyala tebakola na budget. Lwaki? Kiba kintu kiri simple. Oluusi kalize emikolo gye mbaddemu egy'abakyali bange tuba tetunnaba kukyala ne tuteeka okwanjula naye wakati awo ng'okwanjula kusembedde tufunayo olunaku ne tugaya ne tukyala because okukyala tekwetaagisa bingi. Tufunayo olunaku awo ng'omukolo gusembedde ne bebeera a week before ne tugaya ne tukyala ne kyokka tukola emikolo. That's why nti abatusinga boogera nnyo temukoze kukyala okukyala tebakukolera budget kubeera kwaba family batonotono be basituka ne bagenda ne bakyala era temusobola biwulira nti bichwachwane nnyo kitegeera. Abasinga naffe tukoze ku mikolo bwegito naye nga temuzize na kuyita bantu bangi temukola budget. It is just okukyala. So okukyala sisuubira nti esobola okubeera issue etutuuza wano maama n'okukyala kwa Chosen Becky nakwera kututuuze mu meeting. Maama okukyala nakwo okubeerako meeting. Oba teweesobola oba toli ready. Okukyala n'okola meeting segirabangako oba teweesobola. Waliwo abagikola naye kyekiri ky'osembezzaayo kyekituufu. Wale machinda abantu nga bakomplaini abule mugo babuuza agamba twanafuna kale okate ye kujaabwe abamu baga nti bamuyita n'atasobola. Kati olaba omuntu okomplaini omukolo tegunnatuuka tonnafuna kaadi mbw ate nze namuyita ku gwange omanyi ki oba oli ku lisiti yabwe bagenda okuyita omanyi ki. Lwaki ndigira emikolo gino ng'okwanjula giba mizibumu tegiba nga mbaga giba complicated nti abantu bagesa basinga okuyitibwa baba ku kyalo abantu b'oku kyalo bakwano ba muzeeyi be basinga okuyita because omukolo teguba gwa muwala abasinga kye batamanyi omukolo guba gw'abazadde. Abazadde be bayita mikwano gyabwe nga we tukuzizza omwana mujje munsanyukireko. Kati abazadde bagenda yita mikwano gyabwe ku kyalo. Kati abave Kampala ebiseera ebisinga baba balina kubanga bali ku saidi ya musajja. Bw'oba toli mukwano gwa musajja okomplaininga ki? Oyagala kutwaliye ku bako nga toli mukwano gwa musajja. Abantu abandeda complaining essaawa eno be mikwano gya musajja nga bagaba ne tonna ngamba ku mukolo.
tonnampita naye ng'ate n'emikolo egitaliko kusonda kungi oluusi ebintu bijja kuleeta notice bwekuba nga tewoli kusonda kungi. Mwabaliko simanyi oba mwaliko ku mukolo gwa Chameleone oba mwaliwo? Chameleone we yakola omukolo gwe yagala n'okukola meeting n'agaana n'agamba naye ssente ezaagala naye meeting sigenda kukola wabula kye ngenda okukola ayina ku ssente nyambo mpe kaso tegedde omukolo gyeguli sigenda kukola meeting naye ayina ku ssente kola ki mpeereza kaso kitegedde nti gyeguli saagala weekwase mu tewakimanya oba onompa ku ssente empeereza yagenda olina ngalaba tebaweereza n'atandika beefatira omu ku omu naye nga takoze meeting naye zo ssente yazisolooza ng'asolooza omu ku omu bwakubira amasimu bakyalya ku ofiisi n'akolekitinga ssente n'agamba kaso kitegedde jangu naye abaafuna invites ku mukolo gwa Chameleone era abasinga bazifuna ku late notice bazifuna nga omukolo gusembedde oluusi bakikola n'okwewala okucupula nti kaadi zino ezimu bazicupula nnyo bw'ogifulumya amangu ogenda okukeera ku mukolo nga buli muntu alina kaadi ng'ate zonna bazicupudde ndowooza n'abali ku mukolo gwa Bobi Wine mujjukira kaadi baagala nozikubira wano nga beewala okukola ki okuzicupula okitegeera. So bino ebyemikolo just twagazaako kubategeeza nti ssebo nnyabo bw'obanga oli mukwano gwa Chosen Beki ng'oli mukwano gwa Ssekaggya Professor omukolo bajja kuyita kaadi ye ejja kutuuka bw'obanga togifunye ate togitwala wala togifuula nsonga kati nze Ronnie Mark ni mukwano gwo oli mukwano gwa Professor oli mukwano gwa Chosen Beki nze wengenda ne Ronnie Mark sure win anti kisinziro gire ku side ki kuba nze nsobola okujja nga ndi ku side ya Chosen anti kati gw'oli mu biti bibiri oli ku side ey'omwami n'ey'omukyala kati nze ng'emperekezeeyo kati nze kyendowooza bagenda kukolawo tenti ey'abantu abatagwa sayidi zonna togwa ku sayidi ya Ssekaggya togwa ku sayidi ya Chosen Beki kati ebiseera ebisinga babakolerawo tenti yammwe bawero wishazi okitegedde basobola ekiro kyebagamba mujja kiraba kyuze kitaba ku mikolo mingi nti osobola okubanga ku tenti y'aba sayidi y'omukyala tojjaayo ntobamanyi nabbamanya ne ku kyalo tojjaayo tenti y'oku kyalo toliimu tenti y'ab'eŋŋanda toliimu gwe ng'oli awo olijja siwero wisha babakolerayo tenti eyammwe era batera bajjukira luvannyuma batera n'okusembayo okulya bagamba abo nabo temubeerabira okitegeera eyo tenti egenda kubeerawo yejjo beera mu basanchez bawero wishers guno omukolo ogenda kuba gwa kabi ab'akantu ate ab'akantu aba content tewali wa content gwe bagenda kugaana mugenda kujja mugenda kukwata ebintu byammwe bagenda bafuleetera mugenda kukwata ebintu byammwe ennyambala eyo mikolo wegimanyi omanyi munaye oli ava eri gyavudde n'agamba buli mmotoka eriwa n'agirinya mpaka Masaka najjanga bwayi emikolo ng'egyo tetusobola kutegeeza sobola kujjukiza muntu kwambala nga bw'alina kwambala lwaki bw'atayambala nga bw'alina kwambala ekkuba eryamuleese aba alimanyi ajja kuginnya akole ki addeyo bajja mmala mugoba ku mukolo ogusooka ayige nti mba ngenda mu mikolo gy'abantu njiwe ekitiibwa ayambaleko kati abusagala bajjukiza mba njagala bamugobe addeyo ewaka ku mukolo gw'abalala ajja kujja anyumya ategere nti emikolo gy'abantu tulina ogiwa ekitiibwa oyagala kukwata content omukolo wagutegeera omwe a month before ogire mu t-shirt bajja kukugoba ate mbajja ssanyuka nnyo nga bakugobye muyige okuwa emikolo gy'abantu ekitiibwa wadde oli w'amawulire waki toyambalako bulungi n'onyumisa omukolo gw'abanno olwo ate babuuza kuba budget bagirabye nga bagamba nti catering services mwazifunye wadde balinawo eyaabwe Chosen Beki alina ba service providers bangi atasinga mikwano gye aba catering nabo alina bangi abasinga mikwano gye so ebyo byo twaliwo kubuuza nti ate kino wakifunye gye tewakifunye alina just variety alondako bulunzi because abadde mu business eno for some good years y'omu ku bantu abagundiivu mu business y'emikolo n'embaga amanyi abantu bangi so ebyo byo tobyeraliikirirako just ye atannaba kulondako mutuufu because alina bangi waliwo abasaba bagamba free of charge basinzira mpereere bagamba baagala kujja abafumba omuceere n'ebirala ebigenderako ku mukolo ogwo ogambye abafumbi bavaawa mpereere wala balina okukolera ate abeeyo mu byalo eyo balina okukolera ate kati eyo wala baali bafumbye ku mikolo ki twakuba tulina otunula emikolo egyofumbyeko egitegerekeka bwekuba nga ogwaffe gw'otandikirako tugenda kusobola service bagamba koliko catering katwaga tukakase oba kituufu bagamba catering zikola mwabo pe mutugamba okuwa okutufumbira ku mukolo gwaffe ab'empererwe mwabalaba ku mukolo gwani yabayita
mwabalaba edikezo yabayita ani yabayita mwabalaba ku mukolo gwa Zubadu Seeka Zubadu ya gwali kabantu bameka ne kuyidde gulisa abantu okufaako obufi anti kyegamba nti tujja kugenda omukolo gwa Chozembeki muntu wamaanyi mu ggwanga ategese omukolo mbu ate tuleete Simanyi omufumbi ava Mperero Simanyi omufumbi avaawa wafumba wa nga tonna bakujja fumba gwa Chozembeki wafumba wa okwaffe kwogenda ofuna experience twagala tukubuuza emikolo emika gy'ofumbye kuba Chozembeki yakoze emikolo mingi amanyi abafumbi bangi kati ajja kubuuza gwe yafumba ku gwa Bobi Wine gwe yafumba ku gwa Gundi gwe yafumbye ku gwa Kenzo katugatte tulabaani asinga byawooma tebyawooma yagamba babantu bagamba engeri gy'ogamba nti waliwo ttenti y'abantu abatayikiddwa bawere wishan abo ttenti bagibakwasa alisa abo bozi n'akatundu k'omugole akamale n'okugirawo wedi kubanga kotandisa akatunda k'omugole kakati njagala kubeera kiriya basebo ne banyaba abaagaliza Chozembeki omukolo omulungi twagala obategeeza nti omukolo gyeguli ate n'emikolo emirala gikyajjira ddala n'egisinga kawo gikyajjira ddala ate gyonna tugenda gibategeeza gyonna tugenda gibalaga bw'oba olina ku ssente nga Chozembeki omumanyi tolinda kaso bitegedde muwe contribution yo kati wayinza obutakuyita mu meeting muyinza obutaziraba nekola ki wereza contribution ye abaagala okufumba ku mikolo nga ye mwatusabye abafumbi b'omukyere mulete CV yammwe eyogera kiwafumba wa eddi byawooma tebyawooma oyagala yingira ku gwaffe tekigenda kusoboka Chozembeki abadde mu business y'emikolo n'embaga amanyi bangi era agenda kulonda mwali asinga era banajja bajja kuwoomerwa emmere because ajja kuba alonze omufumbi asinga tebali agenda kugezeseza ku gwaffe tufumbangako wantu wofuuzi abewummuze obadde ne CV nze ndowooza abantu beewummuze ate n'ekirala abantu bamuvinge on kyenyinza okugamba nti awo tuveewo tuleme kudda ku muliri kuba kati olaba kati essaawa eno boni bw'ogenda n'osinkana Eddy Kenzo right now oba Rema notaliko mubuuza nti bannange obufumbo bwammwe ne Eddy Kenzo bwakoma wange obuuza Rema abajja kugamba we moved on and also moved on okitegeera obulamu bwe butwe bunyuma musobola n'okwesanga ne mwebongako so ze kyengamba abantu bamuvinge on ate n'ekirala nti bw'oba ofunye omukisa n'ofuna omuntu akwagala ng'asobola n'okukola abakusooka by'atasobola kukola weebaze Katonda ate binyumirwe bw'oba ofunye omukisa n'ofuna omuntu ng'ali willing n'ogoyinga that extra mile okukuba embaga okukola emikolo okujja mbazadde bo n'alagenda kuzala mbuzazi kulekaawo era nakyo kyebaliza Katonda era you go on and enjoy era n'emikolo gitegeke era tujja kujja tugirye obulamu bwe butwe bulina okutambula abayita Sekajja Gundi state agent nti ebintu abyanguya nnyo mbuyeta tagenda mu lectures za Miki ebintu abyanguya nnyo ndoza kisinziira obirabira wa nga bw'ogamba nti gwe w'osinziira woga nti nsinziira wano okubiraba ndowooza byanguye osinziirawo okubiraba lwaki relationship y'abantu togimanyi tomanyi mukwano gwabe gutambula gutya tomanyi bakyagala batya state agent yata yakola ebintu nga ssente weziri ng'akola ebintu ku speed ze siwe kiri nali wano ne mbagamba nti Sekajja okwawukanako n'abantu abalala Chozembeki babaddeko nabo before Sekajja tali bubi ssente zaalinamu ekyo kimu ne famire yaabwe munnange tebali bubi kati ebiseera bisinga emikolo nga bwe giti okwata ssente ezo ne famire neekwongerezaako ne mukola emikolo mu bwangu ku speed ate n'ekirala bw'olabanga ebintu nga byanguye ku speed bwe bityo kitegeeza nti akasente weekali yeba answer kasente weekali kijja kyukamu era tujja kubategeeza nti kakati omukolo gwa gugenze nti gwa yo TV ngera tubagamba nti kati guli ku yo TV oba guli kuki n'essaawa eno everyone is welcome abalina ku ssente muziweereze ku nnamba ya Chozembeki ba contributors muweeyo ku ssente oyo mukwano gwammwe alina osuubiri esimbawo Chozembeki kuba kati munnange Chozembeki mwagala yeesimbewo Chozembeki asobola okwesimbawo naye kati ebitundu bingi gye bamwagala Kampala bamwetaaga Buddo bamwagala Masaka bamwagala kati ate ogwo nagwo mulimu munene okulondawo wa gyaba yeesimbirawo naye era bayinza okugamba yeesimbirayo Masaka naye nze ndowooza kisobola okuba osaagala gamba nti tekisoboka kubaawo naye Chozembeki yeetaagamu akadde nti yeetaaga osooka aweereze nga gyali active mu ndongo maybe with time ng'akuze ku myaka kuba mbuulirayo omuntu gw'olabye ayingira politics ng'akyali active mu ndongo mbuulirayo gw'omanyi ng'ayingidde politics ng'akyali active mu ndongo nti kati essaawa eno omuntu ali political yandibadde nga King Saha naye wamulabyeko nga yeesimbawo kubanga akyali active mu ndongo nti obuvunaanyizibwa aba alina bungi
aba busy aba booked every day kati omugattako n'okuweereza abantu abatagenda bisoba bikwasaganya naye bw'okendeza n'ogwagwamu koba n'okaddiwa booking ne ziba nga tezikyaliwo osobola okwesimbawo so Chosen Becky akyetaagamu akadde amale okusooka okukulaakulako waba akaddiyemu ba booking zikendedde awo naafuna obudde bw'okwesimbawo n'essaawa eno temukisuubira Chosen Becky agenda kwesimbawo naye nga sinzaga ntasobola asobola era ddala bw'aba nga ne Walukagga yayingidde waaki yaba tayambala akaseera katuuse olwo bagamba nti abantu b'empereere nti bo balinawo ekifo ekigazi basobola okutuliza meeting just in case waba baagala nga balinawo meeting eyokya balinawo we batuuliza meeting ekifo kigazi bulungi batuulizaawo yaani kubanga ye omukulu gw'otugamba simanyi nagwoyogerako ye omukulu gw'ogamba ye yatuuzaawo ezize kuba naye muntu mukulu abantu b'empereere ye oyo nannyini kifo ekyo ye zize zaggwa z'abaasooka okutuuzaawo yatuulizaawo zaani wamma twagala obategeeza basebo ne bannyabo yonna gye musinziira oba oli mpereere oba oliwa tukugamba yagaliza Chosen Becky sanyukirako Chosen Becky kaseera kakweja vaana kaseera kasanyu kaseera kakuzaala kujagaana tugenda kulya mmere era obufumbo yagenze bowa mikisa lijali emeka ali bulombera dduwa nange awo wenyini